E Kampala omusisinkana wolwo olumwogera kukinga mazo omwogera kukinga mazo musisinkana nanzo muwa sente ekitundu ekirala kuba nasasula ezo sente nga kuliko eza passport then n'ekitundu ky'okwezo sente endala kuba sente ezirala zali ku account ku bank account ngate nze nali sija access nga mama wange ya access nga kuba yagigulawo nga ndi already eri so nga ninasooka ate kutuuka ewaka nzijeyo sente mu banka then musasula ekitundu ekisigalayo. Kati omusisinkana mwogera kukinga musisinkanye popo twogera kunkolera passport yali express naye nagifunamu nasasula emitwalo 5 kuba bwali obukadde 6 wamu bwonna kati obukadde 6 bw'ojjako express bangamba mitwalo ameka eza passport naye eyo passport nze yagenda buli kimu nenkyekolera buli kimu nze yakyekolera yatwalanga weeks 3 oba n'ennaku nga 3 oba 4 okufuna eyo passport ngate buli kimu gwakyekoledde buli kimu nza era n'omuntu gwe nali naye nagenda naye yanvuga era ne tugenda ewa Momo naye waali gwe nagenda naye akuba taliwo wano esaawa eno naye nga gwe nagenda naye nitumu meeting mu ezo sente era naye yaliwo nga mpamu ezo sente. So kati bw'omala okuwa Momo sente ezo mwogera ku kinti olwo ebyokugenda byo bigenda kuba bitya? Yampa 3 weeks nti visa egenda beera out process yonna ejja kuba ewedde nga ntambula. That was in December. December nga 5. Ojja otya okwesiga omuntu gw'otamanyi ng'oli e Bulaya n'omusindikira sente agobere ku bintu? No, sometimes we tulaba like people living in the limelight oba tosuubira muntu oyo kuba nti asobola okukola ekintu bwekityo kitegeera oba olowooza agenda aba ng'akola ekintu mu bulambulukufu bwakyo so nali sisuubira nti asobola okukikola okumpitamu emabega. That's what I would say. Nali sisuubira nti asobola okunkola ekyo kye yakola lwansonga ali mu limelight. She's a celebrity. We tugetinga confused nomaliza nga wesiza omuntu gwotalina kwesiga. So fakati ebbanga liyitawo tonnaba kugenda owayogerako naye? Nayogerako naye era twakipinga in touch nga ndimandinga passport visa nebigaana so nenkyusa nemba demandinga refund ne bangamba bagenda soka bampeko 2.5 then the balance bagipinga waisewo 1 week kati nekikipingirawo 1 week neitawo the second week webityo nga tewali kye bakoze so olwagira ne bangamba gundi yatake efunyemu obuzibu biki let's switch to Dubai and bangamba ekyo bamukusatu oba mugokuna nga butandika bangamba mubaswitchinge bankolere visa ya Dubai and at the same amount zensasulira take ndabanga nensoka nekidinayinga kati wenabeerawo nembanga ntudde sikola you're waiting for something nogamba sijja genda kufuna mulimu olw'ensonga nsobola obanga nakafuna omulimu then the visa comes out. How are you going to explain to your boss bw'oba ofunye nti kati ate biki kiba tekikola makulu okitegeera kiba tekikola makulu so nentuula nga sikola ninda visa kujja awo nemala nenzikiriza nembagamba kale munkolere visa yawa Dubai but what I know visa ya Dubai tesobola kumala wadde omwezi atona gifuna and I have friends nga applying leero then tomorrow nafuna visa naye yange eyozeza ndobuza okuva mu okuna ebadde tenafuna kati wakubeerawo ngodimandinga ng'obanja ye nga Momo kikyagamba nga ye aŋŋamba njogere nabo then mubuulire kye bamugambye afune ekyokukola kati after nangamba simanyi mukwano gwe bamuyita Jesse agenda kumpa sente kubanze ndi munsi sirimu agenda kumpa sente agenda muwola sente ansasule okitegeera then when she comes back accessing accounts ze asasule oyo Jesse okitegeera she sent me nasindikireyo message simanyi obangi nawe here yine message gye yansindikira
agenda kumpeereza simanyi oba ennaku z'omwezi teziriiko batayogera naye nedda soogera naye lwaki ki ekyabaawo getting off WhatsApp n'ennamba ze wozikuba zibukako like ng'ennamba etacyaliko actually I would say ya deleting a WhatsApp account ye wagezako genda ku office na I've been communicating nabo nga bagamba ki nga bangamba things are in process until when I don't know kuba tebabadde tebampa budde nga always what they always say next week tukubireko ku Tuesday ya next week tukubireko ku Wednesday ya next week kwe batyo kye kyakutanudde okuvaayo otandika okumubanja otabuke bwoti ekyantanudde actually nayogerako ne Alan Cruz mu kwano gwe nayogera naye mu May nenjogera naye ne mugamba oli mukwano gwa Momo I want to talk to you about something which okay nga wono oyagala oyogereko ensonga ne mukwano gw'omuntu ayogere naye amubuuze what's going on ne mugamba nangamba ngenda kwogera naye but right now aliki tali online naye olwegula ajja kubaako ngenda kwogera naye nkubulire then the next day ne mu texting ne mugamba ayogedde ne Momo yagambye eki ne mugamba thanks wenjo na reply nga nangamba woba tosobola kugumya no yangamba she's still not online naye woba tosobola kugumiikiriza you're free to do what you want kola kyowulira kyoyagala ekyo kitrigalinga omuntu like obusungu so kati kikyozzaako I want to open up a file, a case. Simanyi if I'll get my money back, no, I'm not sure nayenga. Olwanako ekitono. So njagala kugulawo omusango. And if you have justice in our country, I hope I'll get my money back. Milioni mukaaga Jordan gye wali ogibanga emyezi emeka? Ng'emyezi 7 oba 8. Ogw'omusaala? Because nali nkolera $225 buli mwezi. Emitwalo nga 8384. So gye emyezi gyo 7 miramba gye baatwala. Singa osinkanamu mu kigambo kikyoyinza omugamba? Kyenyinza omugamba mukazi agenda kuzaala abaana be nabo bajja yita mu mbeera like gyali mu kuyisaamu abaana baabwe and I know living a proper life not in terms of money naye omutima gwe agwoze like akolenga ekintu ekituufu mu bulambukufu ku mbeera bakadaama gye bayitamu omuntu abba ssente z'akadaama kikyoyinza omugamba? Nkwasa Katonda se naye oba nga tolina Katonda I think osobola n'okumutta osobola okumutta koza abaana babonaabona nnyo okufuna sente bazifuna mu bulungi kati gwewoozirya oba weetaaga ekibonerezo nga kyamaanyi and ebituukawo mu bulamu bw'abantu bibatuukako naye n'agamba lwaki kino kintuukako naye nga the reason behind lwaki kino. Biki byojjukira bye wayitamu ng'ofuna ssente ezo ng'essaawa zino olaba omuntu ayagala ozirira obwerera azitwale zonna azimalewo nga tofunye kyoyagala? No, bingi ebyosobola okwogera n'obutayogera like esiri muntu ayogera like ebyama bawutse bingi sibitono. Muli owulira kikuluma ssente zo zirya nga kyewalwanirira tokifunye? Kinnuma lwansonga nakomawo nga mama wange mulwadde alina ania namusanga tasobola natambula nga atambula we bate naye nesooka mujjanjaba like nenkwata ssente nensasula nga manyi ngenda so kweke ekintu kigwe ntandika okukola nga nfuna ssente ntereze mama wange naye tekyasoboka nesaba yakakati mama wange mulwadde tugula habo here and there naye nga singa nti oba sente zibaddewo naalisobodde oba nga nkola ekiri obulumi ne buvaawe
naye tekyasoboka olw'ensonga nawaayo ezo ssente kati omuntu bw'atyo wakakuyisiza bw'atyo abayetaaga ki sente oyagala bazikuddize oba okyali ku byakugenda bweru nze kyenjagala bankolere either the process I paid for oba sikyo bansasule banzirize sente zange sijja gamba nti tezinnuma ate mu Uganda eyaffe eyakati ezo sente nnyingi okitegeera sisobola zireka genda we batyo banzirize sente zange oba bankolere process yange naye baŋŋamba gundi process ya Dubai and right now bansindikidde mu visa eri out ngenda Dubai is closed and it's a visa expiring in time kati ngenda waliyo medical waliyo covid biki byonna ngenda bifuna nti okitegeera it's not helping me bankolera ekintu kyenjagala oba balifandike sente zange kuba like tebazi tebazi kuyambako zikola nazikola n'emikono gyange and with my life and namugambako wande nemugamba I worked my life okufuna ezo sente and there is a gundi yino naye ye yalaba nti kimugambye bubiye this is the text namugamba bambi I don't know what you're going to do for me because your people aren't doing anything for me. Have been patient. You people could get me what I wanted, so I really couldn't get me what I wanted. Why don't you give me my money back? Been seated home, not working for 4 months now. I think najumueleza mabegako kitegeera bwentyo nga munnyonnyola ne mugamba nakola my life off to get that money, but all I'm getting now is a tomorrow promise which I'm not sure will reach. Please have mercy and refund my money. I've been kind and patient enough. Yanziramu audio, I have it. Nangamba obwakadama nange nabukolako so nkwata mpola to like sina mugamba nga we mugambye like she was like ninafukamira omwegayirira nzirize at your own money ku sente zange ze nakolerera okitegeera yaŋŋamba nkwata mpola kuba wolemerako like ajja kukivaamu andekere ntobe ne company whereby mbunja ku ending up nga sifunye wadde n'olwata ng'oli muntu otegeera olina omutima osobola okwogera ekyo ekintu omuntu ogamba wakolako ogwo omulimu oba omanyi gundi hardships ezigulimu lwaki ogogamba omuntu bwebati kitegeeza yakufera mufere I would say aba mufere kubanga obanga watandikamu bulungi then after a period of time weekyusa oba mufere kitegeera kubanga oba omuntu ng'olina omutima oba oyagaliza ate ande gye mitima gya bunanfuusi efutwa kubanga obanga oyagaliza abantu like let me say ensi yo tosobola she went off let me say yalina scandal oba nebbaawe n'avaako bwe yakyusa enamba she would contact me okitegeera naŋŋamba nakyusiza enamba because of this and that naye this and this kyekiriwo but she never did teyancontactingako up to now okitegeera and when I reaching out to her friend Alan Cruz nangamba we but if I can't be patient genda okole kyowulira kyoyagala what's that olyango omutima gumenyese no that's my money zenakolerera million mukaaga this is Uganda of today eya 2021 okitegeera ziba sente nyingi nnyo I could build up 2 rooms for myself. Lwaki tonagendako ku police kuteekayo omusango? No, mbadde manyi like nsooke mbeere patient nabo because maybe balina ebibakutte. Until when? Naye like balemye so I'm hoping to go. Ongambye bakuweerezaako visa ebadde egamba ete? Bana abantu bamanyira. Ajimpereza like omuze waneno sawa saa mwenda oba n'eddakiika 4 so ajimpereza saa mwenda n'eddakiika 16 naŋŋamba yo visa and insurance
ne mugamba how do I confirm it's valid nangamba gena mba amawulire webanga olaba teri kitegeera ngende mba amawulire webanga sintufu ngendeyo katikati kati oyo omuntu we batyo okitegeera aba ayagala omukolere ki bigambo ki ebisembayo by'oyinza okugamba Momo ne kampuni yetwala abantu ebweru yakunyaga ssente no nze nganze like sijja ko not Uganda kyogere mu luzungu sijja kukola ki like kugamba Momo ne kampani yeyo kyenyinza okugamba it's the people abali eyo like don't trust these people so much banji bajjanga nga bagunda like nga beegonza kitegeera nga akulaga everything is going to be quick and simple like nga kirungi naye kasita akufuna webat ebyokuba nga asweteninga gyoli nga bikomaawo ataninga kubeera mubi these people like baina emitima emibi like they want to go up naye ate bagala like bagala kusitukira kubitali byabwe okitegeera cause I wouldn't say nti no I'm beefing Momo I'm nothing I'm a nobody okitegeera but you demand higher money like okubeera like mugundi ennyo I'm not a celebrity nti beefinga naye oba kyoba we do the same job okitegeera nida but I'm demanding my money nze siina kyekwangaza ng'olumiro lwa ssente zo zaabwe akadaama zamenya okitegeera zimenya nnyo nyazi musanvu simu yangu ng'oli mu kiyumba ng'ozuuka saa 11 nga weebaka sawa oba weebase ku 10 ze weebaka okitegeera teweebaka nga bakamawo tebanneebaka bajja kubuuza weebakaffe b'okolera tutunula so who is going to serve them nga weebase olina kutuula oba basize batudde olina osula ng'otuula oli naaziri e Uganda nze nabeeranga online all the time because sijja gamba babosi bange baali babi nnyo nti like nali communicating ano nabeera from day one nayogeranga n'abantu bewange like buli muntu wange nayogeranga naye not because njagala beera online naye lwansonga I can't sleep nga tebannabakolaki kati olaba omuntu ng'ali online ogamba oyo takola like okitegeera but sigamba nti ayagala kati Momo Mukama jamusasula kya ekisinga like nze kyesobola kukola omwana w'omuntu Katonda yakikola naye kiba tekigenze ku ye direct naye ne mubazukulu abaana b'abazukulu wake kijja baamu ajja kukifuna